Oli Moze Radio ye muganda wange. Era basinga batera kubira ko bintu ebyo lise interview bichianga boyogedde abasinga kungabanda bawo. So tudda kujja ku nsonga nnyo ya Moze Radio. Nze sina kumala na kunyinji nga nzize muno nzija munengenda nga bwe mbagambye. Naye nabadde nga nzize concert Jowlene we ya Wizo. Kale naye nga mulimbe mmwe byantengu yo muteme bitagenza bulungi bye nawuliddeko. Sinzira ku binalabye ku social media ku TV na walala. Nga bakulu abamu bagenze yo kaga naine bitaba bulungi. Kuba nganze andi bade agala good life. Sanyumidwa kusanga nti mukadde akuboneka gamanti etaka lyeri wali detaga milioni 3 okugula. Nengo omuntu akola ekivulu kimu nafuna milioni isuka mbisatu. Kati dalo omuntu wabayi na love eyo mazima kimu kadatuka kaba kudda ku nseyo. Ekintu batagaza ku kitamende ebiri tulina good life tulina Angel Music. Era basinga bamu kibabuza buzandoza nnyo. Wangu omuntu wawuli olinga agambe ta nze ntegese Angel Music. Yamanta akati radio ne Wizo bali mu kintu kimu. Waliyo Angel Music ne good life music. Naye twabaye kaga tuli timu Angel Music. Yes. Kati timu Angel Music. Siye mune good life. Good life yoka ne Angel Music yoka. Era bo bonfimitiza nyongo otera kola music zino nga nkwagala olaba Angel Music. Then bonda ne muzinda ngaba nti good life kata uwe kutangaza ne nkuraga. Atinjagala okubuuza. Moze Radio ne Wizo. Buli omu wali we yalaine ekibiina kye. Then ne bakola ne group endale y'okubiri nga ye bagatta. Group yatandika eri mu good life. Neka gamba mbamu omuntu ayina ensaye gamba nandi agade nyambe ku baana abato. Nesobola kubaleta wano kusinzira ngeri gye tuli. Kati kitegeeza nyine okutondawo ekintu kyange. Sobola okujja kuyamba bano bantu. Kati omugenzi Moze Radio yali alise Angel Music nga yakola ki? Etali good life kyengambe kati nkugambide wali ne Angel Music yali ekola ki? Angel Music. Angel Music group ya music naye yali etandise. Kugamba ngatera ba official kujeta official kujanja gama ku bantu ba media na government mulaba ino group nti kati njirese yambe bana abana naye nga yangenze person ng'omuntu kati uyafune buzibu nakola atya nafana hiyo group ya music jeri Angel Music. Eno ye Budo! Eno ye Budo SS! Ulira Budo SS! Budo SS! Kutusako concert Luvo Kwaya! Fe Budo live music concert! Budo second grade jebatenda Tuserena Hotel Kampala nga 17 August emyaka 25 gye tujaguza nga tuyimba ennyimba tiketi za shilingi emitwalo 10 emeze y'abantu 10 ya milioni 3 kale tuyita ba hobbies ne ba OGs abazadde ba well wishers banabudwa kamwenna tubakoora mujamu wa director ya yamwe budonge tuyimbidde emikono gy'obwakabaka gyonna tulina ennyimba zaakwo 17 August ku Serena Hotel Kampala biwagidwa Central Bank Skypings Tours and Travel Stream Live Avenue BBS Telefina St. Francis Junior School Budo Clever's Origin Schools Tegalia Infant School Newman's abakora bompati Mabiriza Herbal Products Limited. Tuina weddagala eriyamba abaami n'abakyala. Sumuluzo Money Power Extra, Complete Man, Herbal Mouthwash, Coffee, ayambira ddala ffe abaami. Tulinawo kaama k'abakyala, Tightening Powder, oyagala okugeza ebbina, eddagala eriyamba okwongeza ku balongo, oyagala okusereza nabunyaayo, oyagala okufunza nabunyaayo enywere, Express Water Tightening, kadde agoba infection mu baami n'abakyala. Ate nga tulinawo sabbuuni, ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala. Tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu, enkumbi eyambira ddala mu kisenge. Tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne odayo. Bakyala bannange ekyama kiri ku Mabirizi Herbal Products nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano nagezesaako ku Thika Body Cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku Mabirizi Lightening Cream ndowooza kasikini mukalaba. Ayagala omanya ebisingawo kuba ku 0704 737 741 14. Okuba promota kubanga fena tulaga ntumbirwa Moze Radio sibe kiri ensi yonna ate nebintu bye bikyatugasanga fa abantu kyandibadde kirungi okuvaayo omunene omubo banene bonna ffe betumanyi ne bagamba ntwetaaga mutegeka ekivulunga kya Angel Music nga buli muyimbi yenna yimba ne Moze Radio n'omuyimbi mutwali yagala Moze Radio tugatandika mugenda kujja muyimbi naye nga mugenda kuyimbira free center zigenda kuvaamu zonna za kugula kifo ekyo na kulongoza wantu awo olabe kakere otolekola emikolo awo ne bagwa ne bawasiba nga bakola n'ebivulu kati abantu bano bagenda entebe ku beach simanyi ku mekeyo ne bagenda bala bivulu etegani kasago ekifo ekyo ne bakisiba
kiba kyabwe ng'abayimbi tegeza omuntu waba mune concert asobola gitwalayo nekisigala nga kigasa family ya Moze Radio ne family nga kitugasa ekyo kintu kyangu nnyo kubanga omuntu omakulu yakoze si kituufu olw'ensonga nga nti si kituufu bw'oba olina omukwano n'omuntu tomulinda kusooka kukola gagawala n'ogamba ati mukwano gwange mbadde kuleetera amagezi tugagawale omuntu omutandika bukyali nga tanakugawala kisigala nti yakozeemu ensobi ekyo kintu nga tibanaakulanga ne concert y'okutegeka gamba nti tugenda kukola concert basose ne bagendayo chiche kugamba chimama nga abalaga buzibwe nanyi n'obuzibwe buti ate muzo ne bali bakitinga ne bagamba nti no sheno gitubate jibalide buli muntu kuyingira mitwale 3 tute ku mitwale 5 nga tulaga abantu kisimama China toga tukole ku sente sino tuze promoters yatademu nange manizo ofuneko ne radio yafuneko simanya tegera kintu chenko jowere ekyo ne bakabateka ko sabana chiko naite kuno okujja kuyaze bagamba kulinga okubuzabuza pa bwagizigati bamba charumirwachi nedda ekyo tekisanya kubeera bwekitu yani badde asooka kati tegeza nti ago makulu yegaye kujja abatomenti kwakikoze bitya nenjuka nti abantu balaba yes ajja kukola esto y'abantu sigenda kulaba wizo bagenda kulaba nti akyasobola okuyimba nga mugenzi bwe yakyali oba ebintu byakyukamu ekyagenda okuyingira aboge naye next time subira nti asobola kukola ekivulu ku bintu bino ebiriwo nga tebatereza kintu najja afuna abantu abenkana bwe batyo naye yagamba mu interview yawe mabega yagamba nti akasente akanaavaamu akamu ajja katoolako kagende eri family y'omugenzi radio Moze Radio ekyo kyone byanda kyogende bwekyo libali ilo kubeera teeka nakugambye anti company mbako mateeka gemukola gamba ati nekatonga bolaba nti ku YouTube sente zijjako bagabana era ekyo kyogwe kiriri bateeka kubanga musigine kyamuli kyakoze kitya ne batakyogera kumanya bakola kyabalina okukola ki naye nga kyandibadde sikuma okugamba nti twongeremu bano abantu munekulaga nti mama alina obulume bwali nekagwe bwa poloti so ffe tubadde tusaba mubeeremu n'ekisagamba nti omuntu adagenda okuyingira omutwalo gumu leetayo emitwalo 2 sobola okununula ekintu kiri naye katola nti eri bizinesi yo ya muntu kwekolera ebibye nti nkole ntya nfunemu yadde katubale nti agenda kuwa maama tagenda muwa kyandisanidde kumuwa jagamba nti just bakolwa gamba nti muli sigine kyamwe eri mu kampani gitwalimu naye nga sigaligaseeyo naye adivaiza gwalina yakola atya yamusembi olw'ensonga Linda kosa teno gena kulaba bagenda kujura baboge eya kuba example emulaga nenze muhama geza kugamba second time olda mu kintu ekyo asokadde adeka gagatana kola kyonna atuleni mama basoke balabe engeri kiji batambuza ekintu kinyu bajja funa sente mpaka wanagana ekintu kyabo kitambula kubanga bebe China history bavuka mugwanga muno Uganda teri bantu basinga kwagalwa nga good life Nabyo newizo ngabo cyolira bwekiri ekyo kintu kimwe kireta sente kitegeza nti amanya agalina oba buli omu Yesu ngabati basi tukavavaziwa mwe tukazija kugeza kula abantu bajja kujura neru wagamba nti ye kenyina advisor gwalina mufuwajo bande badde batulakaga franka akyaliwo nibato bagamba tukole tutya nibagonye kintu kyababiri abantu babalaba nza magezi gempa badde ekaga yenga wizo batone franka Balone ba manager balanga bola chaga ngabo yaliwo nabala bali bamanye bintu bya Gulf byali bitambula Washington bali kicho basokola kibasobola kola next yecho music ajja kubere gota na mpaka wiza ajja kugwa nebizo yaga kintu kitambula Good Life kuba kata abantu bagenda balaba ambazima we gali era bo baga nti music ebirenga tambula Good Life eberewo balino kudeka ne batuula kubanga attention kati benabera bwetyo gamba nti ya sade maganta aze ngena chekola ngaze ne ba manager bo babange nganze era attention singa tugenda jua Angel Music Good Life tuchifore nga nibetegeka tetsubola kola tya kujja ninga kubanga Good Life chamber ku government Angel Music ina abayimbi ba Gift of Kado ba Samekuru bali mwabo ba Red Bantoni omuntu asobola bategeka nagamba nti Angel Music yategese ku omuntu ono nono mugende mba supporting ka sente kayambe mukadi tugenda ne tujula sebo kali lwaki temukole ekyo kubanga abayimbi bakyaliwo ate nemwegatta bonna ebiwayi bibiri Good Life ne Angel Music mugamba wizo na yale sababe ne Angel na ye Angel Music na yele sababe nimukole ekivulu anti kakati kye tuliko omanyi omulete guzikiza muliro ekitino cha Good Life twachuwadde obudde ogambye nti akasera kadama akasera simanta natetenkanya ngoti wempodo yogera kasoke tumwakadde kati yo Good Life tegese kole then tugenda kwa byongambye nti yagamba kasente kamagenda kola atya sente zijja kumanyika ziyakoze nakana mama tunakalaba then tugenda kulaba n'omutima ffe tulaba mutima dara kyaliyo kubanga katolaba nti atulaga omutima kyali kwagajja nenga jalete nga bewedde nga bobuli abantu bazabiwe tajja bukyali kati tulize tulaba tulamala okulaba ekyo ffe tulede kijja kubaawo ojja kula Angel Music etegeka ate Angel Music ategeka kasitetegeka ojja kyulira tekigera kumanda tola bako ojja kwente ebuganye ensi yo netambudde egenze nibyo kyetasobola kukola yes eno ye Budo
eno ya Budo SS ulira Budo SS Budo SS kutusako concert luvo kwaya fe Budo live music concert ku Serena Hotel Kampala nga 17 August emyaka 25 je tujaguza nga tuyimbe nyimba tiketi za shilingi 10,000 emeze y'abantu 10 ya milioni 3 kale tuyita ba hobbies ne ba OGs abazadde ba well wishers banabudu akamwena tubakoora mujamu wagire kwaya yamwe budonge tuyimbide emikono gy'obwakabaka gyonna tulina nyimba zaakwo 17 August ku Serena Hotel Kampala biwagidwa Central Bank Skypings Tours and Travel Stream Live Avenue BBS Telefina St. Francis Junior School Budo Clever's Origin Schools Tegalia Infant School Newman's abakora bompati. Okay. Omukulu. Yes. Tukwaniriza zasinze sebo. Abasoka webuzeko kubakulaba. Mbuza ko kubona abali abatulaba. Nti muri mutyate muje bale nnyo. Osobola kutuwa n'omutima gwamwe. Emutuwa n'amatuma osobola tuwulira. Amanya gange bampita King Nulex. Ndi muyimbi w'eggwanga. Anda abasinga tebamanyi ndi muyimbi wanga gamujja kuba mumanya mu maaso eyo. Okay. King Nulex. Obulamu bugamba butya oviriddeko wa kujja wano? Obulamu si bubi, obulamu bulungi. Yadde mbamu ebitonotono ebibayo nga bituluma naye nafa akaseera katuuka ne tujja sobola okutegeeza abantu bibaayo. Okay. Nze sawa zino ndi Kasubi wano bwe mbeesingira. So ndi mu ggwanga. Okay. Naye nga amakanda go gasinga kubeerawa? Amakanda gange sere mbe ntaba mu Kasubi muno nte mbeera Western region eyo. Naye era nga bw'obimanyi nti biba bimpuuba. Naye era bw'empulira ekibeera kibaddeyo ku side yange ovula nti mbeera mu kibuga nnyo ku nsonga ezo. Okay. Yeah. Omulundi si gwe gusoose okuba nga nkulaba naye waliwo abamu abayinza okuba nga bebasoose okulaba. Balabo olimu olufaanagana n'omugenzi Moze Radio omuyinako akakwate. Oli Moze Radio ye muganda wange. Era basinga batera kubira ku bintu ebyo lise interview bichianga boyogedde abasinga kungabanda bawo. Okay. So tudda kujja ku nsonga nnyo ya Moze Radio. Nze sina kumala na kunyinji nga nzize muno nzija munengenda nga bwe mbagambye. Naye nabadde nga nzize concert jowulire newe ya Wizo. Kale naye nga mulimbe mmwe byantengu yo muteme bitagenza bulungi binawuliddeko. Sinzira kubinarabye ku social media ku TV nawalala. Nga abakulu abamu bagenze yo kaga naye ne bitaba bulungi. Kuba nganze andi badde agala good life. Sanyumidwa kusanga nti mukadde akuboneka gamba nti ettaka lyeri wali beetaga milioni 3 okugula. Nengo omuntu akola ekivulu kimu nafuna milioni esukka mu 3. Kati ddala omuntu waba alina laavu eyo mazima ki mukadde atuuka kukaba kudda ku nsi eyo. N'ekirala ekinnuma nganze lwaki buli tulinda emikolo bweziba ne tugenda nti we tugende kaga gwe tugenda before nga tuwanaabayo mikolo etegeeza nti awo mbamu ekitali kirungi bobo kyanawo ng'ofumitiriza ddala oba okiraba mbamu ekitali kirungi kitya bo buli nti buliiwo mukati yantuse kukaaba ettaka eryo nti balyaga milioni 3 ng'abantu we bali ekintu kyengene bategeeza ku kikya mirundi 2 tulina good life tulina Angel Music era abasinga bamu kibabuzaabuza ndooza nnyo kubanga omuntu wawuli olinga agambe ta nze ntegese Angel Music yamanta akati radio ne Wizo bali mu kintu kimu waliyo Angel Music ne good life music. Naye twabaikaga tuli timu Angel Music. Yes. Kati timu Angel Music. Siye mu ne good life. Good life eri good life yokka ne Angel Music eri Angel Music yokka. Era bw'oba ofimitiza nyongo otera kola music zino nga nkwagala olaba Angel Music. Then bonda ne muzinda ngaba nti good life kata uwe kutangaza ne nkulaga. Kati njagala okubuuza. Moze Radio ne Wizo. Buli omu waliwo yalayina ekibiina kye then ne bakola ne group endala ey'okubiri nga yebagatta. Group yatandika eri mu good life. Nekagamba mbamu omuntu alina ensayo egamba ati nandyagadde nyambe ku baana abato. Naye sobola kubaleeta wano okusinziira ngeri gye tuli kati kitegeeza nyina okutondawo ekintu kyange. Sobola okujja okuyamba bano bantu. Kati omugenzi Moze Radio yali alise Angel Music nga yakola ki? Etali good life kyengambe kati kyenkugambide wali ne Angel Music yali ekola ki? Angel Music. Angel Music group ya music naye yali etandise. Kugamba nga tena ba official kujeta official kujanja kugamba ku bantu ba media na government mulaba ino group nti kati njirese yambe bana abana naye nga yangenze person ng'omuntu kati uyafune buzibu nakola atya nafana yo group ya music jeri Angel Music. Ereri mu abajirimu
yali bali tubana kubatongoza gamba nti gundi ne gundi naye ombe ali rede mwabo yali gift of kado chofura nti gift of kado nobora sazi no mulogoze ora mulimo Angel Music atira kola ki nafa abalala bali eno mabega bali bakigoberera okay twalabye Wizo era mama wa Moze Radio ngagamba nti Wizo naye ayinayo ploti ekaga awo okumpi n'enju omugenzi Moze Radio we bamuziika naye yeye eri side zene ekyengulu kati ploti ezo ziza mirundi esatu gambe za mirundi esatu kubanga ndaba nti radio yalinga makati ati waliwo batwaze wali omusingi batandise okubanga waliwo omusingi gwenyumba balinga batandikiriza okubanga bazimba tugambe oli yabaziza bubaza nti no singa muzimba ko wano basobola okumpa sente zenjagala singa mbamba gambe bampe sente antu katolawe kiri kimu oli yafuka kya bulambuzi omuntu ava enewe yonna gyava nga zekola atya kati tegeza nta waba hot cake poete zibera webera ki hot cake chovura nta ino okusaba sente nezo ekyo si kizifete tukitidde nainze kinandi badde mpabira mu nganzi era nga nsaba n'abayimbi bannange ekyo kintu kyangu nnyo okuva promota kubanga fena tulaga ntumbirwa Moze Radio sibe kiri ensi yonna ate n'ebintu bye bikyatugasa nga abantu kyandibadde kirungi okuvaayo omunene omubo banene bonna ffe betumanyi ne bagamba nti twetaaga mutegeka ekivulunga kya Angel Music nga buli muyimbi yenna yayimba ne Moze Radio n'omuyimbi amutwali eyagala Moze Radio tugenda tereka mugenda kujja muyimbi naye nga mugenda kuyimbira free sente zigenda kuvaamu zonna za kugula kifo ekyo na kulongoza wantu awo olabe takera otulekola emikolo awo nebagwa ne bawasiba nga bakola n'ebivulu kati abantu bano ne bagenda Entebbe Koido Beach simanyi kumekeyo ne bagenda bala bivulu etegani katago ekivulu ekyo ne bakisiba kiba kyabwe ng'abayimbi tegeza omuntu wabamu ne concert asobola gitwalayo nekisigala nga kigasa famire ya Moze Radio na famire nga kitugasa ekyo kintu kyangu nnyo kubanga omuntu omu akuba concert milioni ezinazifuna essuuka 2 oli omulabi oba akuuliza wavaayo n'agamba nti maama wa Moze Radio sawa zino lwaki yavuddeyo n'agamba nti weetaaga milioni 3 wemabega twalabako nga waliwo ploti ezimu ezigamba nti za radio yazigula nga waliwo abantu abaali bagala omuyitamu emabega bazitunde bazitwale nga yeeyita mumanya gamanya goyo muganda wa Moze Radio Frank ora kati bino ebintu bya music bintu bibamu bizibuzibu ogamba muntu buli lwakola ekisukulumye abantu bamuwa attention amanyi bagamba nti awali ekintu wabula kibi ebyo biteka kubeera mu music nenga Moze Radio yali muntu yali akoze ebintu byadde bitemu byabula wadde bitemu bikyalimu byebwe bityo byebyo biteka kubeera olwasonga naye nga tugenda kulwana nnyo nga bw'okyowulira kubanga nti buli kimu kyonna kisulagenda mu nteko kubanga omuntu bw'akola ekintu nga yayita mu mazima n'akola ebintu bye teri kintu kibula naye Katonda ekyo akyogera era tunebeza emyaka ezikola yona nti gundi yakola kino ebalina ebikola ebyamataka byonna naye ng'ekikulu kye kibafa kiri ekyabulambuzi kiriwali kuba bw'ogenda kugogo olaba kulema kuva Ntebbe ku kisaayi kyakitegeeza nti ekintu kyamaanyi nnyo tekikolebwangawe nababuuzamu mu kusooka ne mbabuuza nti bayimbe bameka bamezebula bamanya bafudde naye tubatuka ku bintu byonna byakola yali nensa fefenna tuliwo kululwe abalabi batasobola kola ki birabe mu ggwanga teri muntu alivudde n'agamba nti nze njagala nfune abayimbi 10 abaana batabajja nze mbayambi olwekirabireko ekyo nabadde ku TV joinda mu Nigeria ng'agamba nti bo batandikawo basangawo afrobeat ne musangawo afrobeat bo bakola afropop gye bakola naye nga kiki kyonna kye bakola okuyamba abaana abayimbi abato abakajja na music esobola okubagondera okubanguyira ebitali wano mu Uganda kati kyova nti wano mu Uganda avaako kwefaako kyova nti ebintu byaffe bibula nokuba kino natu akimanyi kyange simanyi nakikola ne gundi ekitaba kituufu ne mutuufu twandize mu bwenkanya omuntu bintu byakola ono omugenzi okutuuka okufanika akati mama tasanye ekkaza mutuuka mu ngeri eyo bekinanga kirema but enyimba ze weziri bategeke ng'ekivulu ng'ekivulu ekyomanyi sente ziva mu buli mwaka zigenda kola zitya kubanga Frank akyaliwo naye kati Frank naye bimuzuwalira ageza kwagala akole naye aba bali abasajja amaanyi gabwe gabalina tasobola kola ki wezima balinga bamesa kubanga ekintu bakoze kibakitudde mu kubanga yise muyimbi n'ate singa nabo abakyala baddemu omwoyo gw'ekisa balumirire oli omukadde kubanga naye yalisuubira nti omwana wasobola muwa amata goza kuba mwaka faanani ng'emama yabwe yandibadde abeera atya tubasobola kuwulira bulungi subawe time oli mukadde kyabagamba ekintu bakkirizaganye naye badde ku mmeeza ekintu kisobole okutambula oli wavaayo n'agamba nti Wizo Manizo kyakoze okugenda okyalira maama wa radio
nga wabula yina ku ngazi izo ekivulu kituuke yakikoze mu kaseera akatuufu oba oli wagamba nti yagezezaako kubanga asika thimpase y'omugenzi ayongereko ku maanyi basobole okubanga ate abantu bajja olw'okuba nti yagenze ne bagamba bambi alaba yagenze n'akyalirako omugenzi mukwano gwe kitegeeza bakyali bonna akyamulowoozaako katugende tumuwagire kyeyakoze kituufu ekyo kyeyakoze si kituufu olw'ensonga olengamba nti si kituufu bw'oba olina omukwano n'omuntu tomulinda kusooka kukola gagawala n'ogamba nti mukwano gwange mbadde kuleetera amagezi tugagawale omuntu omutandika bukyali nga tanakugawala kitegeeza nti yakozeemu ensobi ekyo kintu nga tibanakulanga ne konsati y'okutegeka kugamba nti tugenda kukola konsati bantu ne bagendayo kiki ekugamba ekimama nga abalaga buzibu ennanyi n'obuzibu bwe buti kati buzibu ne bali bagitenga ne bagamba nti no sheno gitubadde gibalidde buli muntu kuyingira mitwalo 3 tuteeke ku mitwalo 5 nga tulaga abantu ekimama kyalina twaga tukole ku sente zino tuzize promoters yataddemu nange manizo nfuneko ne radio afuneko simanyi tegera kintu kyenkojowerera ekyo ne bakabateeka konsa banakikola naye kuno okujja kuyaze kugamba kulinga okubuzabuza ffe abwagizi gaati bambi akyalumirwa ki nedda ekyo tekisanya kubeera bwe kitu yalibadde asooka kati kitegeeza nti ago makulu ye gaye kujja abatomenti bakikoze bitya nenjukira nti abantu balaba yes ajja kukola era ekitwala abantu sigenda kulaba wizo bagenda kulaba nti akyasobola okuyimba nga mugenzi bwe yakyali oba ebintu byakyukamu ekyagenda okuyingira abooge naye next time suubira nti asobola kukola ekivulu ku bintu bino ebiriwo nga tebatereza kintu najja afuna abantu abenkana bwe batyo naye yagamba mu interview yawe mabega yagamba nti akasente akanaavaamu akamu ajja katoolako kagende eri famire y'omugenzi radio Moses radio ekyo kyonna byanda takyogende bwekyo liri okubeera teeka nakugambira nti kampuni mbako amateeka gemukola gamba nti nekatonga bolaba nti ku YouTube sente zijjako bagabana era ekyo kyogwo ekiriri bateeka kubanga musigine kyamuli kyakoze kitya ne batakyogera kumanya ne bakola kyabalina okukola ki naye nga kyandibadde sikuma okugamba nti twongeremu bano abantu munne kulaga nti mama alina obulume bwali nekagwe bwa poloti so ffe tubadde tusaba mubeeremu n'ekisa kugamba nti omuntu adagenda okuyingira omutwalo gumu leetayo emitwalo 2 sobola okununula ekintu kiri naye katola nti eri bizinesi yo ya muntu kwekolera ebibye nti nkole ntya nfunemu yadde katubale nti agenda kuwa maama tagenda muwa kyanisanidde kumuwa jagamba nti just bakolwa agamba nti muli sigine kyamwe erimu mu kampuni gitwalimu naye nga si kyekituufu kubanga ye omugenzi yalumirirwanga nze ebiseera nga tanafuna gendayo makini nga tukutane papers zino ne lumu nambuza n'agamba nti twandiba tukwate ennene nezikiriininga naye nze munnange namuleka nze ekyo nkikola pasono ng'omuntu kukuta papers zino eza wansi obutaguba so mbula alina omutima ogulumirwa munne naye nga munneyo omutima si bwe guli era ne katulinga bwe tukiraba bwe tutyo togamba wizo talina mutima gulumirwa omugenzi mukwano gwe anti kati bw'abanga alumirwa mugenzi nga bw'okyogedde saa zino nga bw'okyogera lwaki ajja before juice wano nga concert ya Lwakutaano mbula ina kumeka ndoza naku nga 2-3 okay concert luli yaliwa ndapogenda kutandika ebintu byo kusitegeza nti nga temunakola concert mweso kutona mukola program manager najja wa promoter tugenda kola kino tugenda kyobudde ne mama yandibaddewo agemazima garaga nti ono omuntu alumirwa ki mama namagamba nti munnange badde nsaba oba mulinake musobola okwongeramu akantu ne mukunga ku bantu polate tulimiwa negenda ku sente zino abantu bojja ne mutima kubanga obirabira walikaga buli omwajja n'omutima ogulumirwa akatole kazibe 10 kazibe 10 ziyambe ki tusobola kujja ne tuyingira ne tufuna sente ezo naye olwokugamba nti omuntu ye abala bibye tasobola kufa ekyo nti ajja late too late ekitayamba lwaki omugugu muguteeka ku wizomanizo sawa zino nga n'abayimbi abalala gye bali ng'era kigambibwa maama we yagambye yavudde n'agamba nti yabadde ku TV emu ng'agamba nga bamubuuza nti kati oyambiddwako otya era okugenda kukola otya n'agamba atuukirirako Eddie Kenzo omwaka ndowooza guweze wemba serabidde naye nga kabanga kaneneko munaamunyonyolamu ensonga zeezo naye ne guno gwaka tajjangako muyambako abayimbi bana banene boolaba babaako ebintu byabwe kakati ye nga Eddie Kenzo mama yamutuuka n'amunyonyola ebintu ebyo nasobola butabiyingiramu olw'ensonga omanyi kampani eba n'emateeka gaayo oli asobola kujja ne bamugamba ati nedda ffe wano twasayininga teri muntu alina okiyingiramu ono bwagenda nze n'okusigala nga nkivuga oba njagadde kuba oba sagadde kuba okiraba kati n'omukulu bwaba music n'alaba nti kijja mumuleeta obuzibu asaamu n'agaana
tajja kubulira mama wakati mama bagenda kubiza mawulire wana abantu babimanye kati yaseri kabusirisi ne mama ina manyi tozati yakola kiti yamufaako bafayo naye abasajja bo bayine ekyama kyawe nenga si kirungi bekube mu mutima ensonga yali weti nti yali ayagala mugobere ku bintu bya certificate by'ebyapa byawo awantu awo we bali awo booli awo ngeri gyali nti munene mu ggwanga era muyimbi amanyikiddwa nti booli awo asobola omwanguyizaako nkugambye nti kiba kizibu sawa zino omuntu andibadde akola ekintu ekyo yandibadde wizo olw'ensonga Eddie Kenzo yali bali mu bintu ebyo naye nga buli kye baakolanga kino bakikolanga ne wizo ng'akoze atya kati olanga wizo yeekubidde gwa naggamba eri ekitegeeza Eddie Kenzo talina waasinzira kuba ajja kubuuza Eddie Kenzo olunaku baali waggula wano waliwo oba ogenda gamba ki oluusi gwe wali n'embalala mu konsati y'embalala nga wizo yali wano nga bagula ne politeyo kubanga yamulinga ku lusegeri kati olanga otabiriiko kiba kizibu kyekintu ekizibalama kyentu kyenkugamba nti ye wizo akyayina ensobi y'amaanyi akyayina n'ensonga y'amaanyi nnyo kwatagana ne famire eyo olw'ensonga ebintu byonna yandibadde abigonjola ngagamba nti muganda wange twatambula nga Everest nga mbula buli kimu kyonna nga bwe kitambula naye kyova nti Yesu yagwa n'agamba agamba nze sirana kyamaanyi kiri awo wizo naye tabadde bulungi mu bbanga ly'emabega awo agezaako kuba nga naye ataaninga apo mpolampola olowooza naye alina omusango oguli awo wizo ne radio bali bakoze kubanga yavaayo emabega awo press conference yasooka yagamba nti twamubuuza ssente zino z'ogenda okujja mu kivulo ogenda kukola ki n'agamba gendako mu rehab kubanga baŋŋamba nti neetaaga ogenda mu rehab baamugamba nti yeetaaga ogenda mu rehab oluvannyuma lw'embeera gye baamulabangamu awo emabega gye yali yeeyisangamu so embeera bweki kibuuzo bweki bwe yakiddamu kati nange wenkuletera ne nkugamba musajja wattu booli awo naye kakati alinga ayagala okuba nga yeetetenkanya oba yeeddaabiriza ate n'ebino ebizibu bwe bijjidde kati agenda bikwasaganya atya nga ye omuntu nga naye bagamba naye ng'agamba nti naye teyeesobola nnyo ekiyitiridde newankubadde yeesobola naye kusinziira ku mbeera ebadde mutambulirako nti kiraga nti alinga teyeesobola bulungi Wizo sigamba tiyeesobera naye kirabika advisor gwalina ye mufu kankyogere bwentyo nga ngenda okuwa ensonga wizo sawa zino ye muntu akulaga nti agenda buli wamu wonna waayagadde n'ategeka ekibu ne bwateekawo essaati abantu ne bayiika okujja okumulaba erinnya bwe baalikwa kyenkulaga ligaseeyo naye advisor gwalina yakola atya yamusembi olw'ensonga linda kosa teno ogenda kulaba bagenda kujula babooge eyo ejja kuba example emulaga naye nze muwa amagezi agamba nti second time oludda mu kintu ekyo asooka addekagaga tanakola kyonna atule ne maama basooke balabe engeri ki gye batambuza ekintu kino bajja kufuna ssente mpaka wanagala ng'ekintu kyabwe kitambula kubanga bebakyalina history bavuuka mu ggwanga muno Uganda teri bantu basinga kwagalwa nga good life ebyo ne wizo nga bw'okiwulira bwe kiri ekyo ekintu ekimu ekireeta ssente kitegeeza nti amaanyi agalina oba buli omu yeesunga bantu basi tukavavaziwa motoka zijja kugeza kula abantu bajja kujula naye lwagamba nti ye kenyini advisor gwalina mufuwajo bandi badde batulakaga Frank akyaliwo nibatula bagamba tukole tutya nibagonye ekintu kyababiri abantu babalaba kankubulira mazima era nze badde nsaba maama wene olutujje tugendekaga mu mwaka guno baba naddamu okulanga balandi nga bagamba nti tugenda kununula oba tugenda kugula ettaka wetunateeka nga kuŋŋaanira mwezi kubanga abantu bamweze radio bantu bangi nnyo bwe tuba tuli bakusoma ssente zinula ettaka eri tujja kujja ne ssente ffe yali tuzze mu bivulu gamba tukole bivulu so kujja ne ssente ntwalo zange 10 2 bantu alina bangi buli omu najja nga bwazze sobola otuyamba akango ekyawetabwa kategeko kubanga kirabika nti tetuyambiddwa mu baana banene bo balinga abanonye ebyabwe naye nga twalumirwa maama kunye musajja yakola naye nga si kituufu beddemu anti abantu era oli ajja kubuuza nti musajja wattu naye bategese mutegeke ebbanga lyonna abaddengawo naye ng'anoonya engeri gye yeeteekagamu nga talaba kati watya nga ssente nga omusajja ze yamuwa zajjeemu kubanga kati ssente ezigenda okuvaamu si za wizo essente kimanyi ezigenda ovaamu za mutegesi ye wizo baamugyamu dda wetugamba wetuyinza eitha ng'alinda bagabane oba nga yamugyamu dda naye ng'oyo omutegesi ebiseera ebisinga
atera kujjiramu awo ola kati bwe kiri kino kya music oyo promoter asanze wiza ine erinnya lye era nsubira naye agenda okujanga manyi muntu ki gwaleeta mu bantu bamanye oli yakola erinnya lye oli tiyetaaga ebyo era juka ntuwiza ogenda okujja alabika ngabo yogedde sente baba bazima samu nagamba tinyaga milioni ngabo eziti ezibazima kubanga ono akimanyi shuwa diru agenda kola atya ne kati ye promoter alinga agensa naye nga kyagesa akimanyi Instagram tagenda kuma kusene kati neso esoka nojja kula kati extra tujitute embalala enda tujite nozani enda tujitewa oyaba akola atya aba akola so omuntu gwategeka si omuntu kugamba tebe bana upcoming abakajja tugwetegeka apana ono musajja inenya so inya we nezi zimwe kugambe wekira advisor ye mufu badekaga era baga itufuizo nga uli agala ekitufu badde mu good life into good life eri yenyini ayino kusokudekaga ne basoka bakirizaganya batula ku meza kugamba advisor nga manager ngani kubanga kati sawa zino we tumanyi nga manager ye mukyala we antikate we kugambidde mukyala bya music ebyo byali musazi no wabyingiriddemu siye mutufu siye mutufu wenso ngwachi ngamba siye mutufu wetaga omuntu nga alunde mu kintu ekyo experience agirina kubanga singoza nchecho manager we byali bade bitandikiro lero nga tana feri kati kitegeza bayino kusokudda mubali chaga naye aliko manager ne Franka naye aliko manager nabaraka twale ba Washington babako nabo balinga ba manager bani bade basoka ne batuza aba abantu abasatu twagamba naye daraka chicha mulabe kigenda maso cye tusobola kola ne kitube south side ne side netulya naye nsubira nti mwabo bayina bambe basura tubona nabo babako ne bagamba wayi nafika tulabisa amaso kati ovula nti ekintu kigenda kigotaana bwe kityo lwa nsonga ya butawuliziganya nibabira mu kimu so nza magezi gempa badde ekaga yenga wizo batone Frank balone ba manager balanga bola chaga ngabo yaliwo nabala bali bamanye bintu bya good life byali bitambira Washington bali kicho basokola kola next tali ekyo music eja kubere gotana mpaka wizo aja kugwa nebizo yaga kintu kitambira good life kuba kata abantu bagenda balaba ambazima we gali Erewo babaga nti music ebirenga tamba good life eberewo bayino kudekaga ne batuula kubanga attention kati benabera bwetyo gamba nti ya sade maganta anze ngena chekola ngaze ne manager baba bange nganze era attention singa tugenda jua enjoy music good life tuchifore chi nga nibetegeka tetsubola kola tya kujja ninga kubanga good life chemba ku government enjoy music ina abayimbi ba gift avocado ba samekuru bali mwabo ba red bantoni omuntu asobola abategeka n'agamba nti enjoy music yategese kuba omuntu ono nono mugende mba supporting kasente kayambe mukadi tugenda ne tujula sebo kali lwaki temukole ekyo kubanga abayimbi bakyaliwo ate ne mwegatta bonna ebiwayi bibiri good life ne enjoy music mugamba wizo na yalesa ababe ne enjoy music na yalesa ababe nimukole ekivulu anti kakati kye tuliko omanyi omuliro teguzikiza muliro Ekintu cha good life twachiwadde obudde ogambye nti akasera kadama akasera simanta natetenkanya ngoti wempodo yogera kasoka tumwaka de kati good life tegese kole then tugenda kwa byongambye nti yaganda kasente kama genda kola atya sente zijja kumanyika ziyakoze nakana mama tunakalaba then tugenda kulaba n'omutima fe tulaba mutima dara kyali okubanga natolaba nti atulaga omutima kyali kwagajja nenga jalete nga bewedde nga bobuli abantu abazabiwe tajja bukyali kacye tulize twebo tulamala okulaba ekyo fe tulede kijja kubaawo ojja kula enjoy music etegeka ate enjoy music ategeka kasitetegeka ojja chulira tekigera kumanga tola bako ojja kwente ebuganye nsiyo netambo degenze ndio ekyo tasobola kukola yes lindako good life enjoy music egenda ategeka ekivulu good life kyetasobola kukola obanga wizo kyatasobola kukola siga mayizo tasobola kukikola naye abantu ba good life fenna betwali kubanga kintu ekyateka kyetulimu nnyo amaanyi so vanti enjoy music ogamba nti tena kulabika nnyo kuba y'amaanyi bw'oyogera bw'otyo nedda tuwadde attention good life esobola okulaga nti ddala ekyalumirwa nga luli bakyali babiri oba ekyaliko byayo then abantu wetunaamala okola nitulaba nti kino ekintu kisuse kya side emu already enjoy music naye ready kuvayo negamba nti abange be bano mbatongozeza ne batambala ne bagikolera nga ne mukadde afuna kola ki afunamu naye kati twagala kutabula kikyali kimu kati tulize tulabe kiki akyalina akalumirirwa badvisor bakyalabira ddala nti mukadde bamusangulako amaziga ku maaso so kye tulize naye bwe kinasigala nga kiremye fe tulready kati nga mwabali mu side ya enjoy music mugenda kulaba mutya nti nno akyalimu akatima akalumiriro oba takyakayina mugenda sinzirawa
anti kakati mama yakubye report wajuwide wali awantu wetunganya ffe nabo tuko nabo bajja ngabo bagenze bagala sente ezo katujja kulya nga musajja bagamba nti nakoze ka sente kange bwe kati nananga nabaddeko n'ebizibu so nsazemu wa poloti eno kansooke muweko kati then bwe batugenda kutaraga gye bayita extra concert tujja kubeera nga tumwampala buli bwenkola bu concert nsubira nti n'aba wagizi bajja kugamba ati buli wanajja abantu betu mwagira fune sente zimaliriza naye bwe atakikola ekyawe tuzira ntugamba nti omusajja takyatuliko kati wizo sawa zino yandireseyo sente nga mmeka oba yandiyeyamye niwekubadde nti ayinza obutazireeta mulundi gumu yandiyeyamyeyo sente nga mmeka n'agamba nti kati nze nga nze wizo kyali oba muganda wa radio omugenzi kaneyamyeyo zino zitandikira awo mumaanyi ge ngaawo omulaba sawa zino saba zino embala embutuufu yes ebintu bya kagamba ebintu birina engeri gye betatambulamu bulungi era omuntu bwe bakuvaako era ne bwabeera nze so nkimanyi sisobola kugamba nti musalire nga nze oba tumusalire naye omuntu alumirirwa munne asobola kugamba nti nange mbadde n'ebizibu ebiti kankiryalinga bwe biti naye nze nsuubiza nti ne politi njaga buli lunaakola abantu bajje batuwagire mbeere nga nsaswa mpaka wetunagimalirayo ekyo kiba kisoboka kubanga buli concert aba alina kantu kasobola kuba ng'akola atya naye kekyo yandibadde yafayinga yekini yakyogeraga nti nedda maama tokayana nti sabe busabi katonda nze ekintu ngenda kola ntya ngenda kikola mpola mpola nga nkosaganya era mukama politi ngenda muyita kyenkugambye kiri nti bandibadde batuula ne baddekaga ne bagamba nti kati aliwo ono najja n'abagamba n'abawa ensonga ekyo omusajja asobola kuba ng'akikola ye ng'alaba nti maama wa moze alina sente zafuna olwekifuna music eyo mukyama naye nga mukazi watte alina sente zakola atya naye osanga bwama ekifuna n'ama nti babadde tebakola bano abantu asobola kusala ku sente ezo nekiyamba kulaba nti banunula poloti eyo naye kati wamuganda nga obutafaayo ajja ku nnaku zetutukira moze n'ajja olunaku ekivulu kiba ennaku nnya ebintu ebikyasinze okuleeta obuzibu awo wizo sawa zino ajjamu sente nga mmeka omuntu waba amutegese atugambe ayinza nga muwa sente mmeka zajjamu ng'omuyimbi w'eggwanga wizo kati yenga ye nze sobola kumanya sente zasobola kubanga omuntu asamu naye naga nti nze erinnya lyange nalikola njagala sente bweziti naye nze nsubira nti mu bantu abaali abasatu abamanyi wano mu Uganda mwalimu Bebe Cool mbamu Chameleone mbamu Bobby Wine eyokusatu yali Good Life so kitegeeza nti erinnya likyaliwo ate n'abantu bakyalinamu kali akantu akensa kagamba nti musajja bambi yafa yali muntu waffe nze so ne bajjatako emitwalo 5 wano nsaswa ne ngamba Jessica ngenze tekera omuganda wange oyo yafa nabo basobola okuwesi batwalira abaana amata ye muntu kwate kugamba ayabanda akyakisinga okuseerwa era abantu kubaddeko kyenkugamba nti mu concert eyo abantu bagenda kulaba abasinga nga bagenda kulaba nti akyasobola okuyimba yekanga ku stage takabye kujjukira mbiri bya munne oba era abantu bajja kubogola ekintu ekyo naye kyembadde nsaba nga gwe eyawangala mu Angel Music ne Good Life golowooza anaakikuba ng'abantu bwe basuubira oba like ennyimba agenda ziyimba nga bwe baziyimbanga ababiri oba ekyo kiba tekisoboka okuyimba ajja kuyimba naye awamu ajja kuyimba ng'akaba n'okukaba obiraba olw'ensonga nti munne omanyi buli wembeera ababiri nga bwolaze n'engano buli lugalo lulina kye lukola tolowooza nti no bwe luvaako zijja kusigala nga zikwata nga zibadde zikwata era zisigala zimisinga maka okugamba nti ono omutaliiwo so aba tagenda kubeera perfect nga ku kiri bwe kyali naye nkola ye agenda kukola ati agenda kukola so mubeeramu akantu akamisinga oli era kajja kusigala kabalamu era abantu bwe bagenda ngikugambye nti bagenda kulaba kino ekyo kiri perfect nga bwe baali babiri oba kyekintu ekisinga okutwalayo abantu then ekyaki bagenda okuddamu okubuliza ng'ekikiwedde bagenda kulaba nti sente zino zaafunibwa mu concert ddala zikoze zitya alina improve zazizaako ku Good Life ewa mama eri mama bwe twaludde akaba ku TV tubiraba alina mama kiyafunyeeko era kati abantu bagenda okudda abantu bagenda kujja kuwagira ne bagenda kulira ekivombo labe nti mama asiima agamba nti bannange mwebale nnyo abagenzi okuwagira Wizo yakomyewo nankola ekintu kino era abantu kye balinze era ekyo bw'anaakikola bwe Katonda amuyamba namu omutima ogwo sensabamu omutima ogwo n'akikola nga mazuuko n'addayo mama n'amusanyusa banaddamu kola so endala egenda kubooga naye bw'ataakola ekintu ekyo ojja kuba olaba next time ekiddako singa tagenda n'amusanyusa nkugambye ffe abali ena wansi abantu abalala ffe ababa sente anti tuli bagezi ba Good Life si bwe kiri mulimu abaredio mulimu n'abewizo kati kitegeeza bw'ate agendeyo ffe abaredio tugenda kudda ku mabbali tegeeza pasente byesala kwabaga tagenda kufuna sente nga zabadde asuubira okufuna next time nga tumaliriza ogambye Angel Music ekyalimu abayimbi byalekawo sawa zino anaagidukanya n'abayimbi bakyakwatagana oba buli omu yakwata bibi Angel Music nkugambye nti yali tenaba official gamba nti njanjudde official twali tuzije kati bona gamba nti mukulu nzize nayimba ninza kakole nagamba nti okay fine
Angel Music jabi eno yamwe so muberenga muri arati wanasona bwo nkirangira mukore kimuyingire mu kintu sawa zino Angel Music mukama ye Frank abantu gwamanyanga manager Frank ye mukama wayo kata kitegeza nti ya nuso rugama ta ntegese concert yange bwete mpise King Nulex mpise Same Kuru mpise Red Bantoni nabalala abari mu Good Life ngo kirabe Gift of Kado muje tugira kwa concert neka tinkwamenti tetusobola kutabula tulinze tulabe kubanga omukuru yatulaga nti achali wa mune family eno sema kiri kati na veche tulinda tulabe nti amazima kitufu dala achali ne family eno aho tubatwe tulina tabu na Angel Music neka wetumara kuzwa masentranta mama taina kafuna mama bulijo wakaba maziga so turede Angel Music kasaba gama tubate kizu cha Angel Music na tukuwa muzika batani bakiriza ata muziki tugulina baba Angel Music ina muziki besa na kuulira just mubulia bulizi bulango newe omako bateka Angel Music onako mugena kakasanta bayimbe je bali mwe basatu bokabo empulira banje bayimbe banje bayimba bali bagade kati kugama nti Angel Music nti erima bayimbe basatu bawulira abo bayimbe basatu basimanyi bawulira niwe kimanyi muri muna bali zi Nigeria na wala leo abandi agade bajoninga Angel Music bajiberemu kusinza kwa bezi bakora batagamba nze mutufona mozo yete nobe kintu so agera n'ekimba mu n'ekimira muga mu ekiro kimante je bali ngamu Nigeria olomete kuchana gane omutima gwomuntu just omutima gwomuntu ogamba nze ngenda kuwagira just sente zinavamba yamboli mama kati omutima gulaga nti nze Angel Music kwade nyina club yange oba company yange ne Angel Music njagibira mukuru omuganda nge njakolanga ebyange nayenga buli wempitangana n'enkola ki so bayimbe balina okay wizo obugambo kiwo mu obusembayo nga tugenda mu kivulu kye weekend wizo mwagalize mirembe okole kivulu kye tube successful ne wizo kye musaba aleme kwerabira mama yababereranga wo mama ye buli kimu kyone mukisa yasaba nga zirimu kyonna era mwana yange yakubira nga asaba mama wekimona wizo kyakola kijja kumwangwira ne mama bulwanyiga katonda kwata mu mikisa tijigenda bwincho bwo yantena koze kivulu ne kinsala obana geze kwa kino kikola ki kubanga mama abachi mama bamunyivu abalinze matana bona afuna omutwalire so amagezi gemuwa kivulu kye kibere bulungi ni successful najukire banja lya mama lyagambi bamubanja Olote elije tukoze matete tugenda wize obukade bisatu agenda bujja wangayo omuntu sibwa lunako mukamange sibwa lunako rumu agenda kola extra online kati so agenda kuba successful kati bali ababa itanga ba manager abema bali esimanyi western northern central wayo bagenda kutandika kutambula aberenga ajja ko ngabu yaze banajja kusino nawa kijja kutora maka ngatabana kusasula kifo ekyo ni katanabira n'umutima ogu tekikana kutora mwaka Wangame tubaddamu nako kifo kyanga agamba ati banange nte kino nkikoze nga njaga tusasule banja liri ya mama nibe mbasi zirina neewora nange nteeke kyabeke tunne kifo kiri ekyo kiba kikwata ku buli omu yenna okay